oyagala kufa okooyo obulamu kiki ekyakubuusizza kabangali ya poliisi fenna twalabye obutambi obutambula obwa mwana mulenzi Alien Skin bwe yagezezaako okudduka okuva mu ngalo z'abakuumaddembe bino eno byaddiridde oluvannyuma lwa Alien Skin okulwana ne Pallaso oba omuyimbi Pallaso okugenda mu lulwana ne mwana omutono Alien Skin abantu bavuddeyo bangi nnyo ne bakola obutambi kweno saga abamu nga bagamba kano kandibanga kabadi omuyimbi Pallaso ayina ekivulu alangirako kivulu olw'ensonga nti ono muvubuka yaliko akubye worldwide bamwetaaga okuba nga bagisaawo ekyo kye baagala okukola so yabadde ayina okuzannyawo ka stunt kasobole okuleetera akajagalalo mu bantu basobole okukuŋŋaanira ku kivulu kye wabula nga ate abantu abalanga omanya Abannayuganda ebimu tebabitudde kubeera nga biri ize bayingidde mu eno ensonga deep abamu ku bo ne bagamba ne Pallaso muganda wammwe yakafa AK47 baamutta tewakimanya radio baamutta n'ekyo tewakimanya tewayiga temwayigamu abamayanja famire mwagala ki tujjukire nti mayanja famire eno eyina obuvuyo bungi nnyo famire eno ey'amayanja betwala okuba nti no be bakatonda b'okunsi tebagambibwako bakula buli kyambiyone woba wali obatuuseeko ebintu byenjogera okimanyi naawe mazima nti osobola okusanga kamiliyoni n'akwata omunwe gwa sigala ogwokya n'aguteeka ku ttama ly'omuntu kwayagala okuguzikiriza n'osanga kamiliyoni n'embooko ng'ali mu kkuba abantu n'osanga wizo ng'ali mu kkuba abantu mu bbaala balwana bulwani bakuba abantu amacupa bayiye omusaayi kamiliyoni baamuteekako ku musango gw'okutta omuntu mu nnyumba yaabwe ekabwempe wali ewaffe ekyo ng'okivuddeko wizo yagendako mu musango gw'okukuba omusomesa ekawanda ku secondary school kati wuuyo ne muganda waabwe Pallaso yali asibiddwa mu America olw'ebintu binene ebyokulwana tebyakomaawo wuuyo emize agirese ne Uganda so ba bloggers bangi bavudde ne babagamba temunnayiga ku ebyo ebijja bituuka ku famire yammwe oba mulowooza muli bakatonda kati nno waneno ngenda batwalako mu katambi ka mwana mulenzi Tamale Mirundi Junior ye nga blame agitadde ku mwana mulenzi Alien Skin ng'amugamba tewandidduse tebadduka mateeka kati wano wakakasiza nti gwali mu musango era gwali mu nsobe tugenda bba wakakatambi naye nga tetunnabakaba wanjagala ojjukire nti oba subscribinze oba otukoledde ekintu kirungi nnyo kwata ku notification bell esobole okuyambako okufuna videos zetuteekayo likinga videos viewing ate era okomentinge tumanye endowooza yo nkulu nnyo mu butambi nga bunene bwe tuteekayo nti jjukira endowooza yo nayo etuyamba okutubangula ku bwongo okutulaga ebyo bye tutalabye okutusomesa ebyo bye tubadde tetumanyi teekako n'okutuwa endowooza zammwe abantu abalaze bayinza okugenderako nze nabagamba ebintu bye tuteeka wano ffe tubeesinga ku ndowooza zaffe naye nammwe muyina ezammwe so ezammwe nazo twagala kuba nga tuziwulira katugendeko mu katambi ka mwana mulenzi Tamale Mirundi Junior ate era tukomewo Pallaso bajja kukuba ebyo ebibalabe ng'owakula entalutalo z'otasobola tukedde ku makya tukuwagidde kati obituleseemu gwe weetonze omulungi omulala Pallaso kuba abantu b'osobola bw'oba omeza akatengo ng'omusajja wameza akatengo tugambe okutta essajja olikubye tulowooza nti omusajja wamma amusobola kumbe tamusobola kati Pallaso ovuddeyo weetonze kati wabadde okuba waaki in the first place wabadde okuba waaki Alien Skin ozze otukozeseza vidiyo ez'ekisiru toddangamu kuba bantu b'otasobola Pallaso tobiddangamu ebintu eby'ekisiru ogenza otukozeseza vidiyo ez'ekisiru omusajja omutidde ffe tubadde tumanyi nti olutalo lukyeyongerayo nga tubaze live zaffe 5 kati weetondedde waaki tubyakisirusiru lwaki tokopa muganda wo kamiliyoni n'akuwa ku bubadde kamiliyoni ye kabaka w'obubaddi wano kamiliyoni akubye abantu wano ye nga teyeetonda bw'obanga Pallaso oli wa mutima munafu toddangamu kutambula ntalo z'otaasobole musajja gwe tubyakutusiriwalirako wano kati wabadde okuba waaki tuzze Pallaso tukuwagidde twewaddeyo tukuwagidde Pallaso ate omaze weetonze toddangamu Pallaso kuwakulanga ntalo z'omanyidde ddala nti ojjakera ku makya weetonde naawe saba bintu bya kisiru naawe kati ffe otuleseeyo otya omuntu nakedde ku makya kola video nvumye Alien Skin Pallaso nkuwagidde sisobola saa okwagira abantu bannafu wano tuwagidde muganda wo kamiliyoni ng'akuba abantu kamiliyoni teyeetonda kye mwagalako kati weetondera ki Pallaso buno bwana buno bwakayiga naawe enjaga bwekuba bwe bukwetondesa Pallaso
simanya champion gudi Pallaso tuswaziza nnyo mbosaka Philip Boss simanya king of the east oli katitizi nnyo nawe Pallaso kati obadde weetondera ki Pallaso omuntu wamukubye simple twade tubayi tufunye omulwanyi waffe Pallaso kati odduse weetonze mbu forgive me toleetanga butengo bwo Pallaso mu ntalo nga zino bw'oba oyina akatengo tukuwagidde Pallaso kati lwaki wakubye omusajja nga tomusobola lwaki wakubye Pallaso alien skin nga tomusobola kyenjagala kyokka Pallaso ombuulire mwafamire eyo nammwe mwabaki mutuwagize ebintu ebyekisiru mumaze mwetonze kati ffe otuleseewa Pallaso abawagize oluddaku kubanga abantu b'osobola bw'oba alien skin omutya tomusobola kati wabadde okuba waaki nze toddanga mukuuteekanga mu bintu bye bya kisiru bw'oba onoonya busitanti buzannye naye obwo obutiitiizi Pallaso bw'oliko sibulabanga mbwa muvere sole nakubye sigendedde twaliza muli tetukyali tiimu Pallaso twabivuddemu ketugende tuwagire alien skin ayise yakusaana kuba ebyo ebibalabe ne weetonda tonda ebyekisiru Pallaso weetonda kuki wasaani omuntu wamukubye yesu naye akirabye wamukubye omupiira gwagubadde waggulu nkedde ku makya Pallaso nkoze live nkuwagidde kati omaze weetonzo ndeseeyo temutwononera mirimo nammwe namannya tubadde tumanyi mugenda kulwanagana wiiki nga namba kati story tuzejjewa kati Pallaso story zetugenda okwogerako tunazejjawa butiitiizibwo nze siwagirangako muntu mutiitiizi sagala muyimbi mutiitiizi bw'oba osazeewo okuba abantu bakube nze kyekijagaza muganda wo Kamiliyoni wano Kamiliyoni yakuba abantu teyeetonda netuvayo netugaa Kamiliyoni talina gwe yakubye gwalirabeeko lwaki towuyigira ku muganda wo Pallaso engeri gyazanyeemu obubadi over the years oyo nno ye mwana mulenzi tamale mirundi junior banji nnyo n'abalala abakoze obutambi nga buneno omuli mwana mulenzi peng omuli Godfather nammwe mumanyi buli ggulire erijja Godfather tabulako avaayo eva abeera ne opinion tukijjukire nti yabadde musango gwa Samantha era ne bagamba nti yasibisiza Samantha n'ebintu ebirala wabula nga we tuli mu musango gwa Pallaso olunaku olwaleero nze nga Sheila Adito of course ngenda kubeera ku side ya mwana muto ngenda kubeera ku side ya alien skin cause me personally mayanja family zimbamanyi bawa ne kawempe family yabwe yonna nze njimanyi so I know how they behave ate nga nze n'omuntu atambula ko nga ndi Uganda nengendako mu bifo ebisanyukibwamu of course mbalaba nze sigendangako mu kifo nga gye bali kuba batera obbalanga nengendako mu bivulu byabwe ne bavaayo nga tebalwanye kizibu nnyo okuvaayo nga tebalwanye tukijjukire ku bbanga eriyiseeko eryayitako wemabiga myaka ng'etaano mukaaga Kamiliyoni oyo bamukyajingako omusango gw'okutta mukwano gwa Bobi Wine omukwano gwa Bobi Wine gwe yayimba naye akayimba k'ekyennyanja akayimba k'okwambala akapiira ng'ogenda kwegatta na mukazi era Kamiliyoni oyo bagamba nti ye yatomera omulenzi oyo n'amutta mukwano nnyo gwa Bobi Wine era kwe kwaviirako emberebezi up to now nti Bobi Wine ne Kamiliyoni tebakwatagana olw'eyo saga ya Kamiliyoni okutta mukwano gwa Bobi Wine yamutomera yamutomera ogusooka n'agwa wansi nadda emabega mukudde emabega n'amutomera n'amumaliriza ddala so yeeyo saga kwetambulira paka olunaku olwaleero Kamiliyoni n'akomawo mu saga endala ey'okutta omuntu ekawempe ng'amwokyereza mu nnyumba n'akomawo mu saga endala ey'okkuba mwana mulenzi ono promota abakolera ennyimba n'avaayo n'amukuba nabyo twabiraba bulungi ebya bbawa ng'amukubye kate amutte ne tudda ku nsonga za wizo ez'okkuba mukyala we ne tudda ku nsonga endala ez'okulwana ne bayimbi banne n'ebintuntu ebirala wabula bano babategeezezza nti ensonga ezijja zigwa mu famire yammwe temuziraba muze radio ekyamutisa kulwana kyova olaba baamutta ne wabula n'omuntu alondoola omusango gwe okukwata omuntu omutuufu eyamutta AK47 baamuttira wali Kibuli bamutira wali ku Kibuli ku kakilabu keyo Kabalagala gye bamutira gye bamukubireyo ne bamutta
bagenda okumutuusa mu ddwaliro munnange nga mayiti. Bintu ebyo byakulwana ebintu by'okulwana ebyo bano abaana balina okuba nga babikomya. Yes, oyagala respect ne gwe ng'omuntu respect ogikoledde ki? At times ng'oyagala okubeera respected, respect yourself as a celebrity. Nze simanyi nti oba ba celebrities bafa abe Uganda they know their value, sikimanyi, and oba do they know how much they weigh in the country? I'm not sure. Kubanga tosobola kubeera celebrity nga weeyisanga bana abantu abayayeyaye. Ekigambo celebu kinene, trust me or not. Okubeera celebu si kintu kya muzannyo, oyina kweyisanga celebrity kubanga abantu bonna baba bakulabirako, abantu bonna baba bakwegomba. Bw'otandika okuvayo ng'okola ebintu webityo okyokoza abantu olw'okuba ndi munene, olw'okuba ndina ennyimba nyingi, nze nkoledde bingi Uganda, ogikoledde ki? Ennyimba zo gw'oziyimba ife ne tukuwa ssente ze zikuleetera okwewaga. Tusobola okukera ku makya ne tugamba tetukyakuwagira, ogenda kuddamu obeera omunene. So basalebu bafe ab'e Uganda thinking capacity yaabwe eri low, tebamanyi celebrity kyekitegeeza. Fame ejja ku bantu abatagigwana. Kyova olaba tukyafuna nnyo ebizibu. Yenze kira aditakamanya eki kyolowooza ku butambi nga buno eno. Nkwagala nnyo. Let's meet in our second video.